mukyalaga mutuwese tulyoke tubawa akalulu neŋŋamba kati gwowedde tomanyi namanya nti ekyasono gwe mwaziise kwe kubeera yagenze mu ddwaliro nga teri ddagala ne bali kuwandiikira ogenda oligule nga tolina nsimbi n'omuwa hafu dozi n'amaliza ng'akoze eki n'amaliza ng'afudde twagala obeegayira bassebo ne bannyabo ng'ennaku z'omwezi 16 ebyala byonna sooka obiteeka ebbali ensimbi y'ebigambo osengejja ogenda onoonya emanvuuli weeri ku lw'obulungi bwa Kayunga ku lw'obulungi bwa Namagundu wano we tuli olonde emanvuuli olonde Nakwedde Harriet tujje tukole ku nsonga zaffe nga twegasse wamu ng'abakulembeze bammwe alina gwagenda okuleeta kubanga akimanyi Nakwedde bwe munaamuwa ebadde biremedde mu kkubo ku nsonga z'ettaka bigenda kugguka kati aleetawo gwagamba temuwa Nakwedde kati muwoomu tulimbiddwa ebbanga ddene bakadde bange mubuuke njagala okwebaza Katonda ku lwabo abaabuuka abagamba olwaliro nti Nakwedde gwe tugenda okuwa akalulu oli ne bw'anaatugamba byenkana bitya Prime Minister yazze mu Kayunga nga buli omu alina omuwa ku ssente kubanga ensimbi bazina bazeeterekedde twabadde mu ddwaliro yaffe nga teri ddagala konvoyi yaffe yafunye akabenje olunaku olwajjo naye nga ne gilavusi ffe twazibagulidde n'empisa gye bagenda okubakuba ffe twakoze eki ffe twagiguze kati omukyala ajja n'ebisawo nabbanja ng'abagamba mbaagala nnyo era muwono ow'ennyalwe mwakaluya n'asobola okubakolera nabbanja gye yajja ebisawo noono ayeeyita mukwano gwammwe naye era agenda n'akola ki n'ajjayo ebisawo bya Nyanzi naye n'abagamba abaagala nnyo okwegamba mubuuke mikwano gyange mukkirize tulonde Harriet Nakwedde Kafeero begayiridde nga bwe mbasaba tebagezaako kubalimbalimba tuwagira Nakwedde Harriet Kafeero olw'obusobozi bwe abantu abeesimbyewo 6 yabasingamu obusobozi eno disitulikiti kati ekuze tetukyagala gigezesa n'abantu nga tubalonda kusinziira nnyo ku bibiina byabwe bajja babagamba nti omuntu ajja kukola obuweereza obulungi ng'ali mu kibiina ekiri mu buyinza ekyo temukikkiriza tulonda Harriet Nakwedde olw'obusobozi bwe azaakola obuvunaanyizibwa n'obuweereza ku disitulikiti era mbasaba tusinziira okwo ng'omwana ow'omu kitundu ng'omukulembeze agezesebwa asobole okuweebwa omukisa atuweereze zijje tukolere wamu emirimu gyammwe people power our power banange tubaagala nyusa abantu tugende okukomawo eno nga 10 tukakulakiriza mmwe ez'okulonda okulonda bwe kutuuka buli munnayuganda yenna ayina obuyinza mu constitution oba mu ssemateeka okukozesa obuyinza obwo okulonda omuntu gw'ayagala n'olwekyo tebabatiisatiisa batugambye mukyala Nabbanja abadde wano ng'agaba ssente okwo kuba kugulirira tetwagala kugulirira tebasobola kugula mwoyo gwo kubanga bakwanusa 3,000 ekitamalaako ekitamalayo byetaago byo wandike tulabe akamanyi naffe muganda waffe Nakwedde ayisumbe okubatamayunga byetagala ebyekuusa ku ttaka omuntu omwegala w'abangi ebiseera ebisinga ebifo bino beeramu baami era bokka mu disitulikiti ya Uganda bakyala bano bakulembera n'olwekyo bannakayunga tubawadde omukisa ogw'okufuna chairperson amukyala okusobola okutegeera embeera kubanga ebiseera ebisinga abakyala bebasobola okusiba embeera zino mu ttaka bwe baba bagoba abakyala abaami bwe bafa abaana babalekera abakyala n'olwekyo tubawadde omukisa gw'omukyala munnaabwe asobola okuyimirira nabo n'agala kola kutiisatiisa batandise okutega abantu baffeeyo nga bajja babakwata naye temukkiriza kuyingira mu katengo temuyingira muki akatengo twagoba akakiiko bakodireta bafuna mukulu Kazungu mukulu Waswa Salongo musomesa mwebale kwogera mazima mwebale ali kukoli